kakati tuzaako rape case era ng'omuwawaabirwa mwami Lwamutwe mbadde mwetaaga ayimire wali mu Kaguli mukyala Perusi eyaze okulopa omusango ojje naawe otubuulire biki ebyaliwo ensonga zo twagala kuziggusa. Tokaaba. Mukyala Perusi twagala kumanya kiki ekyaliwo, kiki ekyagenda mu maaso. Nyama omulamuzi ogw'okusajja ku Lwamutwe gwankwata. Ono Lwamutwe yennyini? Nyama omulamuzi gwego. Kakati ki ekyaliwo? Nyama omulamuzi ogw'okusajja gwasooka ne gunsanga ne guŋŋamba mbu gunjagala. Nyama omulamuzi ne ngugamba nze sigwagala. Kati ogwaddako okunsanga ne guŋŋamba okumuweeko. Nyama omulamuzi ne ngugamba nze sigenda muwaako. Kati nyama omulamuzi weyazeemu okunsanga nyama omulamuzi n'ankwata. Ono yennyini Lwamutwe? Kale kakkana kakati ssebo nga bw'obiwulidde mwami Lwamutwe twagala kumanya kiki ekyaliwo. Omukyalo ono byayogera ddala bituufu obimanyiiko oba tobimanyiiko? Mukyala Perusi ddala oyo omusajja yennyini lweyo Lwamutwe yakukwata? Nyama omulamuzi ogw'okusajja gwogera sikugaseru. Nyama omulamuzi ogw'okusajja gwogera gwankwata. Nyama omulamuzi omusajja siyakazira era yankwata emirundi esatu. Order in the court. Ssebo mwami Lwamutwe tunnyonnyole bulungi, tunnyonnyole ki ekyaliwo, kiki ekigenda maaso. Kakati okusinziira buli kimu bwe kirabye nga kigenda mu maaso, mukyala Perusi omusango ogunnyonnyoza tugugobye kubanga omusajja ono kasiru ddayo ewaka oddemu otunga bwe toyongera okwetegereza ensonga ze. Omanya bw'omulamuzi webale omukazi saamukwata webale.